12 ayanguwe. Oluddawo omwana soda. Sasa kati ndio anakuze evasi program. Boda nsindike transport ogenda oleete Sheebah. Omuntu ya Omukunja. Mwagala ntwale Sheebah kuganjano nga tunayogera n'omukulu. Ate bitukwatira unaleese yeetaano nkutidde. Ziweze. Abo balimba. Siti adenja amate mulimba. Ani yakugamba mwana soda nti wano tulimba. Kacholo 15. Agenda mulete tulaba batezigenda ku. Baba yange kanasoba bali sinazi. 15. Bawe namba yange. Linya boda. Sindiko wa boda kuchime mwesasulire. Nedo kusindika sente tusoka kulaba ngoli wa Sheebah wali eri ewa omuganda we kati asula tumukire ne pizza okochame wali eri egundi ogule gundi nawe obudde bwa kiro kati buzibye wazine sawa emu Sheebah bali maganyo siti adeja uya akirimye mwe wala ne siti adeja ali serious osanga go mwana soda yita uba mbwe Mukunja abonereza abonereza teri kumubonereza kimale ekyo temuwaliriza bano baba media yanvumye bamuvumye mbwe sema yamukola mu content era Panther bavuma bazi bavuma naye kankubuuza omwana soda Mukunja emyaka gyamaze ng'akola byakola bamuvumye leero batuvumye leero tukanoko wano kakati banvumira ki kati mbolo Mukunja abonereza nnyo Sheebah kale tumweta ndeta uba tukubire uba ka app nkayina sia uba yogera woli ngambala olete Sheebah togamba Mukunja gwe mutuse wali ku mulango otuuke wa Mukunja mutekeko live agulewo olugi Sheebah yebake tulabe biddako encha yanguwa Esther wa Mukunja omuliro okumagwaji mukwano sente zoloza tetutayina Panther. Panther. Mubonereza mwesalako ebigambo. Sikubonereza. Tulabira wala kati mukate Sheebah mumukomyewo bwaba tayina ngo tule wali. Oyina waliwo ka boutique nyabo sebo. Otumwambaze yanguwa. Waliwo boutique ya Oscar Shoals mtuza ayambaza fresh. Tukikole kumacha nze byange bikolerawo mu kugundi mwana. Kumacha tukikole kumacha. Panther nsabye busabi. Tukikole enchanku nonya next of kin. Banange. Iye bota tukikole encha. Mubonereza omwana kimala tetuga oli mulalu mawube abakola mu medical care mwenna abakola mu medical care mumanyi what it means okuhandolinga omulalu ukitegeera time kukomyawo Sheebah teri ebyo bya kuyimbeza ennyimba ze muyimba eziri fake nyanya kukomyawo Sheebah tumwagala mu content ati n'oluyimba luno ku mawube omulala ate Panther n'oluyimba lugamba mukwano ke batuleetera mawube omulala omwana soda soko owulirize bw'oba ng'olina omuntu ng'ayina ekintu kyonna ku mutwe oba osuubira byonna ebirungi n'ebibi twagala Sheebah emulungu esitole wamwe gwe mwogera yogera oyo atakwatagana njagala Sheebah wa Mukunja okumujjanjaba mama fina olowooza tetulina sente ze tusobola kusonda n'ebitaano bikola mama fina yalina sente tuzirina mukomyewo omwana njagala Sheebah wa Mukunja omwana soda soko owulire Panther akyagezaako okutangaaza mu kye mutanabalaba muno nga bali tebannaleeta gundi mulala ali mu gundi ya Sheebah nga tannakwatayo leeta mangu gundi King Sheebah abeereko okitegeera kati yakubalira bizinesi naye gwe tonnabasibuuka kati okuba bamaze omukozesa baleeta omulala content kuno ku media buli mawube content maama ssaawa zino singa mawube omulala akwatayo bw'ati kijja kuba kizibu okuyamba Sheebah okitegeera omwana wa soda bwe muba mumukoye so kati ekyo kye bagezaako kulaga Black Panther Africa tusasule okwambala ngenda mufunira design omulungi
ne fige ekomewo tugule n'akabina omwana asudde ekintu ekyo kiroozeeko kintu kikulu kye bagezeeko okutangaza ng'olesibirye Panther akabina ogula kaaki Sheebah akabina kalina alina okushanana bwe mbanga mulowooza amafugamwe mugatunulidde Mama Fina nga te Mama Fina babadde ne baba mawube abalala Asiya yafa akajji ne kagukakira Sheebah kati bagenda tugettako mawube tumuzire kumakya uba laba muno emunyumya bino ebibozi byammwe eby'oku TikTok obwo ebyabakakyere nkutidde tukomyewo omulalu tumwagala ne mukunja nkutidde n'enkoko jjajjiryanga buli kunaku kanywemu Panther eyo sinaagaani gwe mumubuulira mbu munnange baavumye mukunja mbu simanya mukolamu content era content Panther mbadde nsaba nga bw'oyogeddeko naffe n'abavuma mukunja yogerako nabo mukwano bamuvume teri atavuma kuno ku media ate bavuma twagala baati naye omwana soda onsobera kati abavuma twagala baati tetubeetaaga baŋŋamba mpanisa ensuli ku muti mwana erinnya lye muliraba nti mwana mamango kansirike baŋŋamba mpanisa enfuli ku muti zaalaalirawa kirabika tukyaliyo twagala Sheebah Panther gamba mango kiri mwana muto erinnya just omwana soda likola sense temunyumiza oyo sinaaga wammwe njagala Sheebah wa mukunja kufumba tooke otuba kyennyanja tugenda muteerako omukozi abeere ng'afumbiranga mukunja emmere ebyo bye mugenda mulimbalimba musimanyondo yavumye yanemeseza content Sheebah content si wanzaalo si wayifumatiriyo Sheebah content ne tunyumirwa ne tuseka mbatidde enkya uba Naka Panther yantise obubaka ne muga ngenda butuusa naawe ojja kujja okugata temulina nno nsonyi ebyaddala nekunoonyako awo gire ensonga zino obula Black Panther yagambye eki yagambye nti mukunja kasokedde oyingire obutaala bakuvumye ebintu ebisinga bye bakuvumidde ku Sheebah teri kivumo kipya gy'oli obwo obuvumo obutinitini ne bukuleetera okuwanika maybe eriyo ensonga endala eyakuteesa King Sheebah besides ebivumo kuba mukunja tebakajja okukuvuma yesi nange I agree bakuvumye kuva ku mirembe gy'abakiweewa emirembe gya simanyi bafa waludda simanyi baani nga wooli still naye kaneena kati nyenye eriyo ensonga endala nange gye simanyi bana efe ekyatwawukanyiriza ne King Sheebah si bivumo kati kiki mukunja tereza kamera abe kiki kyetegeza abantu mu ebintu mubirabiramu ango ndala nange kati kambuuke leero mbuusa leero King Sheebah alabwanga bizinesi eky'obugagga era pasita mu kutwala King Sheebah kankubulire pasita balinayo muganda waabwe omulenzi abeera ku kkubo asula ku luguudo alingera mugwi wa ddalu atambula ku kkubo pasita teyamuno nayo naye yakulaga nti Sheebah yabonaabona ennyo okategedde what does it for the mean Sheebah kya bugagga buli muntu kati akimanyi wembaako ne Sheebah ne tutuula awo tukola ki mu reality ki tugaggawala era yali waliwo omukyala atuvuma nnyo ali eyo ku kyeyo bambi atuvuma buli vidiyo ye gyakola ku TikTok ye tekuli vidiyo ndala buli ekiriko bivumo bya mukunja n'abantu abaliranye mukunja yagamba pasita muli eyo muganda wammwe ali eri bamugaggawalamu akola ssente empya n'enkadde mugende mumugjeyo kati bambi ne pasita bambi tomunene kubanga singa pasita yali alumirirwa baganda be singa yasooka kujjayo oli gwe yaleka kuku ekitegeera naye kati musajja watu naye munenya waabwe yatende walirwa kati bwe tugamba nti Sheebah ate twetaaga Sheebah tuba tulemesa kitegeeza twagala gaggawala fekka agaliza ofune kitegeeza olina olekera abantu abo nabo bakole ki ensonga eyo ng'eringa ewuuseemu bagaggawalemu anti kati nkugambye bw'abeera nti Sheebah yali kale abonaabona tukkirize ate oli muganda waabwe omulala ali ku kkubo niye maama yennyini si yali obulungi kati lwaki ye pasita ne taata waabwe yakava ebutabika era naye ali mu mbeera mbi lwaki pasita tayamba baganda kati mbagaye mwe ekiriyo balumya omutwe ekyabalemu otegeera fe tubadde tumanyi nti bivumo byakuyinze n'ogamba banaye munnanga ki jasi ekyebivumo ekitunulira n'okireka abuleesaawo naye kati kino kyo bambi ne pasita naye alaba nga waaba ne Sheebah bambi ate nga tosobola mugaana
akati tuba tetusobola beerawo ate tuwogane tukayane tukole tutya twerege ebikya ekitegeera jasi tuba tulina ffe kubeerawo kubaga akati jjukira baatubalira n'obudde batugamba Sheebah waatabaawo mu mwezi gumu bagenda batugobye mu nju ale mumanyira mazimwe omwana yaŋŋambye kati ennyimba zibadde zinywa bali babiri ffe kaakati Mukunja agenda kuyimba ki naye ng'alina challenge yatuli mu kubo tujja ku akawunti kati Mukunja kyogamba n'abayimbi bonna abatakyafulumya hiiti tebabeera na Sheebah kyogezaako gamba okategeera alisigala maama kyogamba Sheebah mwaluli twaluyimba ne Sheebah nga muyimbira maama wa Sheebah era akyaliyo tusobola olumuyimbira kategeera just temubeera nnyo na propaganda kati ensonga tugitegedde wayagaliza abalala banabo bafune ku ssente ezo zebagamba yes njagala just nze kusaba bafaani ba adde bafaani baffe abatubeereddewo agayenze wendi Panther mugambe ntya kukyaki kuba yaŋŋambye tuli mu gundi oyogera nnyo obadde otya Mukunja tuli mu kikwekwe tugenda kukwata Sheebah tumugire naye tumuleta tumusuule wano ng'ali fule equipped na ku kimu ekimusobozesa okubeerawo mu bulamu bwe just otuyambako mu guidance naye mukimanyi nti kuganja ne America tekuliko n'emiggo oba temukimanyi tebulaba munsiniikiriza amanyi ndi wano bwendi omuntu alinyaawo ajje ne Sheebah ajjaawo alinyewo mujja kutegeera nti oyo kibanda yali amaziga e Kampala gonna Mukunja nga tobumpisiza kubanga bali bagenze olaba nganze gwe basobola oyitamu kwaye onsuubiza emiggo kireza emiggo naye kiba kirina okundya kindekawo gwe kikole lumu mumukwate mujje naye mutuuka mujje konkonaawo muyingiraawo era wenja okujambaanirize tusanyuse nnyo balaba nsika akajje ka geeti eggale wano nze mwenye kaye baneiba jwaji bonna wano kiboko ne weetandika balingiriza mu ddinisa bakimanyi oyo apangulukuse afulumayo oyo asooka oggulya naye ngumuliisiza bakimanyi nsula wano bamanyi nti oyo Mukunja wa mirembe naye tayagala nnyo fujjo. Export TV to the world.